Omukulembeze w'eggwanga bw'atyo teyeerabirira abantu be abaamubeererangawo. Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'akikoze bw'abadde ng'asiima omu ku balwanyi be ab'oku lusegere, amagye ag'oku ttaka agamubeereddewo agamuyiriddewo omubiri. Tasobola kwerabira muntu we wadde nga oli wa wansi wadde ofaanana otya, naye bw'oba nga oli munna struggle, pulezidenti tasobola kwerabira. Ono nno avuddeyo n'ayozaayoza munna struggle munnaffe omu ku baayiwawo omubiri ennyo ba bodyguard be ab'oku lusegere, nga muyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge olunaku olwaleero. Omulwanyi ono nno bamuyita Comrade Ongina Geoffrey, amanyiddwa nnyo nga Hightower. Ono nga bokisa, kye kimu ku kibinja ky'ababokisa abeegatta ku Kyagulanyi mu biseera bitwale nga tunatera okutandika kampeyini z'omwaka 2021. Kyagulanyi asiimye nnyo omusajja ono ng'ava mu bitundu bya Arua gye yava najja neegatta ku ttiimu ya Kyagulanyi, abaatambulanga naye, abaayiwawo omubiri, abaagumira tiyaggaasi ne bagumira amasasi ne bagumira okukubwa abasirikale mu ngeri yonna. Bwe twali nga tumalako kampeyini z'omwaka, kampeyini zaali zitwala mu kalulu aka 2021. Ono yali musajja nnyo ow'oku lusegere. Bw'atyo Bobi Wine olwaleero avuddeyo n'amuyozaayoza n'amugamba weebale kunjirawo omubiri, weebale butassa mukka, weebale butawanika, weebale butapowa, wadde nga wayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Tiyaggaasi wamulya, amasasi gakuyitanga ku mutwe, naye wali omu ku abo abanfudde kyendi olwaleero. Wali omu ku abo abalwanirira eggwanga okulaba nti lifuna obukulembeze obulungi, era nga Kyagulanyi Ssentamu Robert ye pulezidenti eyalondebwa abantu gwe bassaamu obwesige ne bakkiriza ate abakulembere kuva mu mwaka 2021 abatwale paka 2026, nga tulisinziira ku nkulembera ye okulaba nti agwanidde okwongerayo ekisanja ekirala era addemu atukulembere. Era ekyo nkimanyi bulungi, abantu bakyamulinamu essuubi era bajja muwa obuwagizi bwabwe. Kati nno bw'atyo teyeerabira abantu be, ayozaayozezza ono munnaffe Ongina Geoffrey olw'okuba nti atuuse ku mazaalibwa ge olunaku olwaleero, era n'asaba Mukama Katonda okumwongera emyaka emirala egisinga ku gino gy'atuuseeko olwaleero, ate asobole okulaba ku bibala bye ng'atudde mu ntebe ennene, amanye baani abamulwanirira, baani abamufudde kyali olwaleero. Bobi Wine ono nno ajjukirwa nnyo ebiseera ebizibu ennyo bye yayitamu mu kadde ke kali ng'akyawenja akalulu, okuva olunaku yagenda Nakawa okwewandiisa mu nominations ez'obwa pulezidenti we yatandikira okusiŋŋaana okusoomoozebwa kuno kwonna kwe yayitamu. Naye wonna ng'omusajja ono Ongina Geoffrey waali nga tamulekerera, yali ku ttiimu eyali ennwanyi ennyo, be bamu abatambulira ku mmotoka ya Kyagulanyi okumudifendinga okulaba nti tatuusibwako buzibu, tatiisibwatiisibwa. Bano abasajja baabeerangawo ne bayiwawo omubiri. Bw'atyo kampeyini zaatandika n'agenda, bajjanga bamuziyiza ng'asula ku kkubo, era bano abasajja baasulanga naye okulaba nti ekiro ekyo tewabawo kintu kituuka pulezidenti w'eggwanga. Ne beewaayo paka lwali na bitundu by'e Kalangala gye baabakwatira eyo, ate ne basibwa mu kkomera ly'Ekitali okumalira ddala ebbanga lya myezi gyali 6 beddu, nga tebazzeemu kulaba ku famire zaabwe, tebamanyi bagamba ki, bali batya. Bano wadde bayita mu kusoomoozebwa okwo era tebaapowa, baaguma ne babeerawo nga bagamba kimu, kasita tusibiddwa ku lwa pulezidenti waffe omwagalwa, tujja kukkiriza tubeere mu kkomera okutuusa lwe balitusalira amazima n'obwenkanya, tuteebwe oba batusalire ebibonerezo ebiritusalirwa, tujja bisaavinga kasita twali tufiiririra pulezidenti waffe. Paka Mukama lwe yayamba bano ne baggyibwayo era kati balya butaala. Naye nga Kyagulanyi agamba wadde tannatuula mu ntebe ye yamunyagibwako, naye tatudde, akyagirwanirira nga bwe yagirwanirira obwedda, okulaba ng'abantu bano nabo bafuna ku ssanyu okulaba pulezidenti waabwe gwe balwanirira nga yatudde mu kintu, era bagamba ajja kituukiriza ekyo kyalwanirira. Nammwe ekyo mwalwaniriranga mugenda kirabako. Ensi ensuubize gye yatusuubiza tuli lwedo girabako, kuba naye yennyini abagamba tannassa mukono, akyalwana nga bwe twalwana naffe obwedda. Kale nno munnaffe Ongina Geoffrey tukuyozaayoza, tugatta eddoboozi lyaffe ku lya pulezidenti waffe ne tukwagaliza amazaalibwa amalungi, era ne tusaba Mukama akwongera emyaka emirala mingi nnyo ddala obeerewo atulabe ku bibala bya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu byagenda okuleeta mu ggwanga Uganda n'enkyukakyuka, tumanye omuntu wa bulijjo butya bw'alina okulemberamu eggwanga nga tuvudde ku eri enfuga ey'abannamagye bannakyemalira bamusibira mu bbwa.